n'olwekyo engeri gye tutasobola kuleka okuwa omwaganyo obulwadde buno ne buyingirira ddala ne butugoya, kyetuva National Task Force olwaleero etuula n'esalawo ebintu bino wammanga. Ekyokusooka, tusazeewo nti ensalo yaffe etwawula wakati wa Uganda ne DRC ejja kubanga eggaddwawo katono okumala weeks 4 wadde nga tetwakitaddewo wano. Kigenda kutwala weeks 4 tulabe embeera tukomewo tubabuulire. Ekyokubiri, tusaba abakulu baffe abakuuma ku border ne ku airports tebaddamu okukkiriza abantu bonna abatambula okuggyako abo bokka abalina special consideration, abantu abatwala ebyobuyambi nga batwala eri nga batwala mu babundabunda oba mu bitundu ebiri vulnerable nga baagala okutwala obuyambi ku bantu abo. Abalala abanaaba batwala emmere oba ebyamaguzi, naye n'abo ababa batwala ebyamaguzi tetwexpectinga ku ferry etwala ebyamaguzi abantu okugenderako bankya. Statement nga tubabuulira ennamba y'abalwadde be tulina 7, tetunnaba kubaako abeeyongeddeko, naye ennamba y'abantu abali contacts betuga nti abali exposed bo beeyongeredde ddala, omuwendo gweyongedde. Guno guyitidde, kino kivudde kuba nti abantu baffe abaasooka okuba exposed baali basawo, ate abasawo balaba abantu bangi.